Nabadde waneeno nkoye neebase nga bankubira essimu nga baŋŋamba Namukasa gano waagawuliddeko nzaagaliwa mbo Eddy Kenzo nange guno mulanga munyambe nkubye enduulu ne twekubira mulanga ffe abanna Uganda bakyabula akuuta waliwo omuntu ayagala okufuula omwana w'abendi kyabula akuuta Hana Tumukunde Karema of the Miss Uganda fame Miss Uganda Hana Karema tukulabula ne tukugamba va mu bufumbo bwa Nyamutooro Hana tukwegayiridde n'obwawombeefu obungi ennyo please leave Nyamutooro's marriage va mu bufumbo bwa Fiona oludda ne Kenzo senga Kenzo yali akwagala nnyo yandiwasizaamu ggwe n'akyala ewamwe naye lindako ne waba Nyamutooro yakyalayo obukyazi tanaba muwasa nange kankyuseemu kale bannange Fiona bw'anoba n'akyawagana ne Kenzo yakyala bukyazi tanaba muwasa kati ate anaanoba ati kale Fiona bw'anaayawukana ne Kenzo Hana Kirema bwe muba muteekako amaaso yuya bwapepeya naye buyo bwagenda mu nonivinga wadde amuteeka ku ttebe endala tamuta amukakasa mbumaawe mbuye gwasinga okwagala mbuli mbuwa strategy Karema tukwegayiridde Tumukunde twakwesenjereza tubalire Uganda yose ogibaliri wesonyiwe Kenzo va mu bufumbo bwa Fiona tetwagala kwambaza muntu mulala uniform tetwagala kyabula akuuta association yajjula Tumukunde Hana Kirema va mu bufumbo bwa Fiona aga Kenzo gakyansobedde wenga bawa naye kanjogere bye baŋŋambye nga baŋŋamba Namukasa wawulidde ku mawulire ka Kenzo konzi mawulire kibannange Uganda ngeetuvuze speed mbuno mbwayagala n'omuwala Miss Uganda Tumukunde simanya Karema Tumukunde bannange Miss eyaliko Miss Uganda ate nze saamusiimirawo za mutimu Nyamutooro saamusiimirawo bakazi mwe muve ku basajja b'abannammwe muve ku basajja b'abannammwe nzo Yohana Tumukunde muteekewo rings gye muba kubira on behalf of our minister Fiona Nyamutooro ninzo kakuba lwaki muyingirira obufumbo bw'abannammwe lwakuba mukazi wattu tasiba nviiri abeera bize mwe mwesibya buwigi ne muva mu installation ku installation ne muteeka obugulu ebweru lwakuba mukyala waffe ali decent nja kukubira omuntu ku bufumbo bwa Fiona Nyamutooro onalipo ani agala okutatakanya obufumbo bwa minister yajjawa rights ana bamuŋŋambire siri mu Kampala naye nenzija mu Kampala nembe confirming ngenda munoonya mukube on behalf of our minister lwaki munoona obufumbo bw'abannamu Kenzo bwe yayawukana ne Rema mwalitiddawo okwetwalira ekiwedde mwandi mututiddawo naye for now we are team minister mumanyi minister byatuusiza ku Kenzo naye lwakuba naye yawadde aga amawulire senga asidi naye fake news olaba nti nina olugambo agombadde sigamanyi naye naye yagatuwadde gwe tuliraayingako senga asidi fake news okuva bwe yaŋŋamba ebyeri byonna nga bifune ŋŋamba senga asidi okoze otya timwesiganye olugambo lwa senga asidi naye olumu alimbamu nga nze story ya Honorable Geoffrey Luttaya eri a bit sensitive naye kiri bwe kiti kati nzija oli muddemu ansa ya Evelyn Namulondo owekitiibwa Honorable Geoffrey Luttaya kigambibwa mbu nga bw'omanyi abasajja mbu Abaganda mbu yazaala omwana ebbali mbu yazaala omwana ebbali kati
jjukira omukazi yajja akkiriza abaana ab'enjawulo okuva ewalala bagenda kuŋŋamba Namukasa ava mu maka g'abantu kituufu kangaveemu alebo Geoffrey Luttaya kansirike sigenda kubyogera bukyanga njogera leero kansirike ow'ekitiibwa kululo kululo ebyo ebintu sigenda byogera Evelyn Namulondo yagenda ne mami Evelyn Namulondo UK. Evelyn Namulondo yali wasigalayo naye I don't know what went wrong kubanga bagenda mu club omuntu yalina bayambako bino byagundi yabiŋŋamba Rita Kagwa Evelyn Namulondo nga batuuka UK ayina mukwano ebyo byo Rita Kagwa yabimpa era ngenda n'erinnya ndyogera it's okay Rita we are friends nga Evelyn Namulondo ayina mukwano gwa Rita Kagwa ba Rita Kagwa mbunga bagenda mu kirabu nga bomanya abantu abalina ssente Evelyn Namulondo mukwano gwa Rita Kagwa nga Evelyn Namulondo bajja mu disco nga basanga Rita Kagwa mbunga aline igwe wa musitudde mbunga Eva asooka ateekawo embeera Eva nga agamba mukwano gwe amutwala jjukira bo baali baguze tiketi za lukale okitegeera nga baguze tiketi za lukale webagula tiketi za lukale nga bajje ne wa Rita Kagwa nga Evelyn asooka ateekawo embeera bino byenjogera mu bibuuzo igundi Rita Kagwa kuba Rita Kagwa yabinyumiza mbunga Rita Kagwa yali igwe wa musitudde omwami w'omu Nigeria mbunga Eva ajja mbunga atandika omukimba oyo omukazi yantama yanjogerako bino ne bino nga Eva mbwe ateekawo embeera Rita Kagwa n'abagamba munviire ku tebo yange bwe mba muze wanene okuntuuza mu bigambo munviire ku tebo yange Evelyn ensonyi nnyingi ng'agenda bayimirira eri mu ordinary Rita ng'asigala ne bbaawe ng'amusitudde Rita Kagwa yasigala nga bbaawe amuleze Evelyn bwe yateekawo embeera mbu ayagala kukozesa Rita Kagwa amusanze mu kirabu bali ku VIP table omulenzi wamusitudde mbw amuwozesa ate mbu Rita Kagwa yali alina babadira omuzannyo gwa sayiramu kati alabika ne bafunamu kati awono n'akozesa pride ey'amaanyi n'ateekawo akamanyihe oli amumanyidde ate ono ambwadde amwanjulidde Rita Kagwa abayambeko kubanga ye mukwano gwono gwa Eva gundi ye yamufunira yamuyambako ku byasayiramu Rita Kagwa ate ye Evelyn Namulondo ayina visa ya myaka egi 5 era Evelyn Namulondo mami waffe ali mu UK ali mu UK era Evelyn bwe yalaga Rita Kagwa ki attitude Rita Kagwa n'abagamba munviire genda mutula eri mu ordinary era bali mu ordinary nga gibayimiridde ng'ebigere bibaluma kati oba kyekyakomyawo Eva naye nga Evelyn yali si waakudda kati simanyi kyamukomyawo nange awo simanyi kyamukomyawo naye nga yali si waakudda era sina kye nalimba mu story ya Eva yagenda ne mami Evelyn Namulondo bw'oba olowooza nimba noonya Evelyn Namulondo oba ali mu Kampala ali UK